lwaki nze ngenda kuwangaala nnyo ku nsi omanyi abantu bagamba abagezi tebawangaala njagala okumenyawo ekigambo abantu abaga nti ndi mugezi ndi mulokole era lwe ndirekeraawo okusaba n'okukola emirimu gye nkola mu Katonda nja kufuuka omusiru emirundi 10 ekyo kikulu okunootinga waliwo amagezi agaba nakyo ne gapolishingi wa Katonda waliwo amagezi agaba nakyo omulabe n'agakwata n'osanga omuntu nga musajja mugezi professor naye nga alongoose ecupa ya wala gye muli wali agwe magezi g'ensi era Uganda erina abagezi baayo nze siriimu erina bayeekolera erina balumbuye erina abanoopo erina bamufumbiro n'abantu abalala kati ate ffe tuboola n'etujjamu buli lwotawaanibwa weesuneko oba ogenda kuwangula nze siringa Suuna Beni ali mbuzibu ti abantu ebitundu 9 bamwagala oba 10 ku 10 bamwagala oyo no omuntu abeera mbuzibu kyokka nze olw'okuba nti abantu bankyawa ngenda kubangaala ebbanga ggwanvu betusoma ebyawandiikibwa omuntu yenna akyayibwa okusinzira ku kigero kya Katonda gw'alina mu ye singa Dr. T sibadde mulokole singa abantu banjagala nnyo naye olw'okuba ndi mulokole ave wa musumba Saala atajja genda mu Geyeena atali avuwala kino nkibagamba nga ndi ku volongoto obulamu bwammwe bwamala dde okusiraana abantu bangi abali mukunda banga amazima obulamu bwo bwagaana nga kyova onvuma ate nze nkyeyongerayo mu bulamu ne bw'oyagala okuntooya ne bw'oyagala okunnafuya toyina ky'osobola kunzijjako nedda sigenda gwa mukazi mufere sigenda kufa siriimu sigenda gwa ku accident sigenda kuwa masasi sigenda kunywa butwa mama wange yeesiimye ekanisa yange yeesiimye kubanga mpeereza Katonda n'awandiika gwe n'onvuma kubanga buli muntu aba n'akawunti ezi betusoma Bayibuli abantu bonna abalina Katonda ow'amazima bakyayibwa betutandika mu Genesis omusajja gwe bayita Joseph baganda be bennyini abaana ba nnyina bamukyawa ne bamugoba ne bamutunda in fact ne bamutta kubanga bano baali bamusudde mu kinnya naye omunaga nti waakiri katumutunde waliwo abaali baagala okumutta ne wabaawo ekibinja ekirala nekigaa nti muntu muteeke mu kinnya nga basaza amagezi nti bajja kumugjayo bamudduse ne wabaawo omugezigezi Yuda naga nti musajja ntumutunde n'amutunda n'amuguza Abayisimayiri bonna basatu baamutta kubanga eyo gye baamutunda tomanyi oba yafiira mu kkubo era baali bamanyi yafa bano baamuteeka mu kinnya kalekaleko ate bano abaali bagamba nti tumutuge tumutte nabo baba baamutta wadde Katonda tiyakisobozesa naye aterengera ebyavaamu nemba nga Dr. T ku mulembe guno nze Yosefu bw'otunulira omukisa gwa Yosefu ng'osomye Deuteronomy ekyamateeka 2:33 ojja kulaba omukisa gwa Yosefu genda osome Genesis 49 ojja kulaba omukisa gwa Yosefu nga munene okusinga ogw'abanne gonna tugenda mu Bayibuli mbaweeyaani mbawe Yesu akane bannanga nkola ebyamagero mbawonyeza abalwadde mbataasiza kuba Yesu yakola ebintu bingi ebitaawandikibwa mu Bayibuli Bayibuli yandibadde nnene nnyo nabagande bano byembakolera nga temubisima nti twe twakukyawa abantu ne batuuka okwekuŋŋaanya ne bagamba omusajja nti tuteera omubbi Yesu omutte kati olwaliro mu gundi twagala Lumbuye Dr. tetumwagala twagala Kyagulanyi Dr. tetumwagala ako kasiru ako kagwagwa kati mu abantu emitwalo 2 abasiru kubanga obusiru Bayibuli kanti omusalaba busirusiru eri abo okubula naye ate eriffe magezi nti ate amagezi ga Katonda buba busirusiru eri abantu kyovola bangi abajja ku page okusunga nenze sibafaako ngenda bawe mmere ngenda kubaliisa ate nja kubayisa bulungi kyovola n'abanvuma mbaddamu manyi ogenda mu inbox nemba buuzaako naddala mikwano gya kati abantu bamanyi n'okunsaasira bate tibahabulwa amuvumi bane akawadde levo waliwo abanvuma siriimu waliwo baani abo n'obalaba nemba kubanga mbaagala mwe mikwano gyange abasinga mwe mwolekera ddala nti amazima ndi musajja aweereza Katonda buli munvuma bwe mulirekeraawo okunvuma ndimanya nnyonoonese kati kyova olaba nze nja kuwangaala ebbanga ggwanvu waliwo abasajja baagoba Jefisa ne bamugoba ne bamusindiikiriza
naye ebizibu byabajjira n'akomawo n'abataasa. Pawulo yabuuliranga enjiri ne bamukuba emigga emiyitirivu ennyo, kumbe eggulu limusiima. Abayudaaya baakwata emiggo ne bakuba Siteefano ne Pawulo nga kwali, n'agamba n'endabye Katonda ti oli musiru, ne bamuba n'afa. Batta bannabbi ab'enjawulo ne babakuba emiggo ne babookya. Naye kubanga baayogeranga ekikati nze munjokyezza munvumye, naye mbalabula era mbabuulira baganda bange, obulamu bwange Katonda yamala dda okubusiima, n'empeera yange ennene okuva gye muli. Abalowooza nti muli batuukirivu okunsinga ndibasooka mu ggulu, kubanga nze nyinza okuba nga nninga 2 Kings chapter 7 abagenge baagamba bwe tunaasigala ntufa oba bwe tweyongerayo tufa, katugende Mukama n'akola ekyamagero. Bwe oba ggwe oli mutuukirivu ng'otudde eyo oyasaamiridde, nze alina obutuukirivu oba 2%, kankole Mukama nnyongereko, kubanga amafuta gava mu muntu byakola. Amafuta tegava mu kusiiba birungi, naye amafuta amatuufu agawangaala agaddala gali oligino gava mu lugendo, mu ntambula ya muntu. So mbeebaza mwenna abanvuma, mbeebaza abatanjagala, mbeebaza abampemula. Omusajja bamuyita Simeeyi yajja n'avuma Dawudi ebivumo, naye Dawudi n'agamba nti bane mumuleke, omanyi kyoba Mukama yamusindisa okunvuma, nange mmanyi kyoba abanvuma sirimu Mukama abasindise aŋŋambe Tobbi weeteeke, ojja kulwala sirimu weegendereze. Mmanyi ki? Kuba Katonda ayogera mu bubi, ayogera ne mu bulungi. Katonda akolera mu bubi, akolera ne mu bulungi. Ayinza okumenya okugulu n'omala kundira emyaka 2 n'ogenda ebulago, oba otudde emulago bwoti abazungu ne bajja ne bakutwala mu Amerika n'ogaggawala okusinga baganda babatamenyeka magulu. Omuntu asobola okukulepinga ne bakuleeta ku TV, omukazi n'ayimirira mu Amerika n'agamba oyo mwana mumuleete, n'ogaggawala n'obeera na bulungi n'ogasa n'ensi okusinga gwe bataalepinga nga Katonda yali akola. Mmanyi ki oba mmwe abanvuma muli mu kupolishinga obulamu bwange olowooza nze ndi mutuukirivu? Singa mwali mumpaana wana nandiyongeddeyo kutuuka wano. Buli munvuma seebaka nga nnyongera nsaba, nga nnyongera nkola emirimu gyange, nga ntuula wansi wa musumba Sala, kubanga eri abansekera baki bangi. Mmwe mwenna abali mu life of comfortability, obulamu mu bulinde bugenda bafuukira ekisiraani mwewuunye. Ffe kabatujerege, kabatuvume, kyokka mwabo abatuvuma Katonda aba ayogera. Katonda yasindika Tibahabulwa, Katonda n'asindika Loniki, waliwo omufuka Loni Sematimba, n'asindika Kulisi Sozi, waliwo amuta Fizo Uganda, Fiza Anvuma, waliwo n'omulala bamuta Omugavaani. Mbalaba mwenna mbamanyi abanvuma. Katonda yaba abasindise, kuba Katonda Yesu bw'amala okufa, abatume nga bali mu Yerusaalemi bakeera kusaba bwe badde waka. Ekitala kyayimuka ne babayigga ne basaasaanira mu mawanga ag'enjawulo, enjiri n'ebuna. Singa Katonda teyaleeta mukono gwa kabaka kubasaasaanya, bandibadde basigala awo. Katonda ebiseera ebisinga aleeta obubi, obulungi bukole butya. Kati abanvuma actually be balaga omulimo n'okugwongerayo, kubanga tobeera comfortable. Buli kaseera onoonya obulamu engeri gye buyinza okweyongerayo. Ate n'ekirala, omuntu alina abalabe teyeebaka ng'oyo atalina balabe. Suuna Beni bw'aba yeebase bw'ati, kubanga buli omu yamuwaanyi, buli wayita bamwagala. Nze Dr. T seebaka, kubanga buli wempita bansongamu ne kalabe kagwagwa kasiru tekagala principle. Obwo bwe bulokozi. That's a true salvation. Bw'olituuka mu ggulu olinsangayo, kuba musumba Sala tasumba muntu yenna agenda mu geyeena. Ate njabba bwe mmere. Nze nagamba nga abaana bensoma nabo, era kyovola nabalagiriranga, abaana bensome nabo mbadde mbalagirira, mbadde mbawe ebyange, abaana bugenda obuuza abaana bonna bensomye nabo. Nze sigala keesi, twala kyoyagadde, bw'onnyima nja kukusinga, nakati nja kubasinga, kubanga era abamu bakola ki? Basinga. Neebaza abantu mwenna abakola omulimo ogw'okusabira Dr. T n'abanjagala, n'abanvuma mwenna mbaagala, kyokka nsinga kwagala abanvuma, kubanga oyo true salvation. Mu Bayibuli tulina abantu bangi abaasuulibwa, naye ate ne Dawudi yennyini emyaka 17 ng'ali mu kuyiriba na kabaka, naye ate training gye yafuna awo, singa baasigala nga bamwana badde weebale kutta Goliath, teyandifuuse kabaka awangaala myaka gyonna, teyandifuuse jjajja wa Yesu. Lwaki Dawudi afuuka jjajja wa Yesu? Oli n'asiraana Sawulo, n'olwaleero n'abanga kyenyinyalwa, talina we yayita. Spamani entinda wenkolera massage. Balutunku builders and innovators, mukwano gwange Masembe, abazimbi b'enneesiga
omuzimbi gwe neesiga gujja okukwasa ennyumba si poloti tagula poloti n'abala home connect properties amisi Kigulu tukulamusizaako ayi kitaffe mpanika emikono gyange gy'oli neewaayo Mukama kubanga siri mutuukirivu emirimu gyange ogimanyi era ggwe wagimpa n'abantu abandaba ggwe abampadde abanfuma n'abampaana bonna ggwe obaleese ayi Kitange omulungi teweerabiranga obulamu bwange ntunuulira n'amaaso g'abiri ssebo tonzijjanko mukono gwo kubanga mu Uganda mulimu Katonda asudde ab'amaanyi mangi Mukama naye ate nze siri w'amaanyi kumwankana kubanga ekyo naawe okiraba ssebo ntaasa Kyagulanyi Ssentamu aleme ekkuba obulamu bwange mu linnya lya Yesu Kristo w'e Nazaaleesi omwana wa Katonda obulamu eyafiira ku musaalaba kitaffe amaanyi gonna n'obulokozi biva okwo era abaddukira ku musaalaba babeera mirembe n'abeekweka ku jjinja eddamu babeera mirembe tebafa kitaffe omulungi leka Kyagulanyi aleme okutuusa obulabe ku mwoyo gwange n'omubiri gwange n'ebyensimbi byange n'obulamu bwange bwonna n'abaana bange n'obulokozi bwange nkuume eri Kyagulanyi kubanga bangi bamulabanga Katonda ayi Mukama nkiddamu kino gwatuula ku Namulondo enjeru ntaasa Kyagulanyi Ssentamu kuba bangi abamwogerako ne bagwa Mukama nze siri w'amaanyi kumwenkana naye yeeyita Katonda n'abamuwagira bagamba Katonda tawabulwa tayogerwako muloopa gy'oli Mukama kubanga muntu munnange tatuwa mukka bw'oba gw'ogaba omukka kitaffe omulungi weesimbewo okulwana naye ku lw'obulamu bwange mu linnya lya Yesu Kristo w'e Nazaaleesi mwensabidde ebyo nga neebaza amiina.